sikumuyingira. I wanted him to be there because I'm close friends with Sheila as well. I am close friends with my boss. I'm also good friends with Senga Acid. Chitegeza information yemwe kwata ku boss Sheila Price ajijja kugwe. Kuba ebintu byayogera bireka byamunda. No mbuuza. Kale byomunda nze gambe mbasi bimanyi. Ate yabijjawo. I don't know. Kubanga omukwano gwabwe simanyi ngeri ki je ba okitegere nze basanga ba mikwano. Okitegera so nengamba. Lwaki eno side toyagala yeno? Oli mulema. Lwaki oyagala bakwatire side yemu? No, like this is my comfortability. This is how I'm comfortable. Gwe kyegendereze kati nonya ku Gabriel Bull naye na side gyatulako. Mwina side enema. Simanyi ngeri yakinyonyola munaye bwe kiri ne babera abakyala ba mu salon oba abagenda okola enviiri eriyo omuntu agamba enviiri zange bazaawulire wano kati gwe nawo kyowasa abazaawulire kati waliwo abazaawula okuva eno nga zidde ate eno kino ekintu yambalako kyambale bakitaddeko buti it's glued. It's an installation. Baafubye balwanye so mpise kumanyira no si kumanyira no ngambe bugambe nkuvuddeko oli otya oli bulungi omukube Pozi n'abakube babera basabasajja omukube wa Ssaabasajja Kabaka. Niyo akituddayo e Kenya. Kati olaba das wana Uganda wesivanze manyi no sanga abasajja. Kasito yogera mu boti Oluswahili tetusobola kwegatta. Babaganda. Sinti babaganda ngo bachi I really don't want anything that's by the way ekisenzo kumpisa kugamba oddeke wammwe. Kwa wano ofunidde ebizibu. Linda ko eno kankubuuze gwe yandeeta. No, it's not mean that. Ewaffe yewa. Je wanzalira. Oli musami. Ewaffe yewa je wanzalira. Nedda. Ova Kenya ova mugundiki. Nze ndi mukyala muganda nze omumbejja zaalwangu. Ndi mukochi. Bwe ngamba Kenya ova mu tribe ki? Ndi mukyala muganda. No. Dayo ke wamwe kubijja kuba ebizibu tazofuna ebiwerako. Dake wamwe. Ko bizibu nno kwesiva. Waberawo emirembe tekintambulira bulungi. 2 mu gumu nali manyi ebizibu tazo bikendeeza. 2 mu gumu 2021. No 2021 nganda bizibu otandise okukendeeza ku bizibu nganda banga atandise otereera. Nanti wembera mune sente. Otereera. Wavwe bujjaga ebizibu okuma. Kasazikendera matejjukira buli lwokola sente zifuna bezikola. Isobola okubanga zingira naye nga zifuluma bufulumi. Ngozi kwata nozira nze nina message nze kati kagambe waliwo bavule bunno mane pitako mu mobile money messages zange you have received bank deposit ningaba tuna bank deposit she nope linga amazi kati nzijjawo bansasulirawo entity zona zenkolera zisasulira mu bank tetagenda kukola gwe kumpe mulira wano amazimba mpe mu tugenda kisangulawo togenda kumpe mulira ku channel gwe uliriza bwe bizibu byolina ndoza bya mwenge mostly bizibu biche byo mwenge like lwotanywedde batata babana ba babiri bombi balina sente das chichi mugezako kola ngezako kola naye nkugamba batata ba alina sente no shia no kubiri mumanya alina sente video zakwala zikanswa kakadi tutete da so genda kubera mu amagezi togenda kumbuza bitu bya kisi bivudde ali gwo ngambe kadi bade nsumulula gwo nsumuludde sorry bade nsumulula kuseso nyiwa muvubuko na asiri wala omanye mirundi olaba choba wadengo nkubira ne kugamba kanzi kuba nkumanyi mbivudde ko mbimazi yes okubera nga twemanyi nze bache ebyebweru afu camera lachinze sibyogera mu interview ebyange wetuba tudda ebyaki wetuba nkugambye envuddeyo ati gwo ogambye nene ngaba nanti nenkugamba toba minimize nga bombi bali na nanti chengeza kugamba toba sente zoli tosobola bwetuba boleto omuntu ena ku sente zoli oli abayi na sente abatayina ya oli ayina ochegera kyengamba so toba gatambo bombi bayina awo nabamwavu oli ayina company yembaawo
Kituufu oli aba ne ssente nnyingi kituufu. Ono kabakaana. And he's a good man by the way. Era ngenda kuleeta wano eno gundi akalango ka show yaffe. Mugenda kaleeta. Anti nja kugireeta. Buli mwaka show ngibeeramu. Ngenda kugireeta ogikole n'essaawa zino. No, ogiyisaamu kati tulina buzibu. Ekintu kyesitayagala okimanyi. No, tuyisaamu show. Nina chintu chestayagala das. I don't like to involve my family. No, it's not involved kati tutademu business kubera show. Anti business tujja kugireta ejja kujja yogerwenga siriwo. Naye bali abayimbi abatutawanya lulite mubazza. Anedda. Kati abayimbi bapya nnyo abagendo yimba. Kale. Omanyi wali abantu abalowooza nti they are doing him a favor. My friend, you're not. Because you're being paid. Era namugambye bikwase Kyagulanyi. Olioko befe. Ato manyi. Olioko befe. Allah, naye kuluno nja kugenda ku lukundi ku ground ulisa agenda. Nenze bwe mba nkoze n'abantu mbawa. Akalango mukaleete nkakube. Ako kakubisa mutima gomu. Kubaze sente zinalinziriddeko mu mutima mulungi. Jukira olina kojja w'abaana. Nina kojja w'abaana. Musajja atulabirira wano mu vumbula nga bia baleeta buleesi lati. That's Warugemba yasama. Neko sawa tekera bagira mukamotoka kakadde kyokka mulina yebya. Twajira moto no we didn't twajira mu nkadde. But that was one of his cars. Aina motoka nyingi. Nkituufu nkimanyi naye akamotoka kamajira nga musoka kwe kubate tulina nsokka yingira. Emotoka yote yali nkadde. Twajira muno. Ate yali nuwe. Yali ki. Anyway tuveyo gwe. Oli otya bambi Black Sugar. Oli bulungi. Obuddugavu okubonyaabonya. Kati ekyo kyengendo kusooka ogaana buli addamu okunkyaza mulekerawo okunzijja. Njagala nti njagala tukijjewo. Mulekerawo. Bana I know. Nti oli muddugavu. Kino ekintu kyenkuliddemu I'm experienced in being black. No, kati ate ekintu kimu kyotagenda tumanyira tetukuluma nkolwa ne nanzikiza. Osobola okukola wekka No. Obadde tewetaaga kunkulira. Akamanyiro kangi. Ekizibu kyennina olaba ekizibu kale kati tugenda kijjawo bwekyo. Ekizibu kyennina abantu abatema video, abantu abatema video zino zemusana ku YouTube, for example eya Truth, eya The Truth Media, eyo. There's sawa zino tuli mu kukola interview. Naye omuntu okwagala okufuna ebintu ebyayagala ate ayagala akujjemu gwe yamukwatidde content. Akutememu bwati takomooko. Waneno oyinza okuba ng'ontaddeko obulango biki nabwa busalewo. Okategedde. Asalako akalango ne bansika bwe bati. Tugenda kutuuka ekiseera bansalemu bankoleko wano omumwa gukka bagutekewo nga gwe gwogera. Abantu batebe butebi ddoboozi nti Katono Sugar yayogera bwe bakyazizza. Bannaye nedda. Bw'oba okimanyi togenda kusobola kuinvestinga mu kugamba nti kanoonye Sugar. Mutuuze ntuleko naye tukole interview. Respect the people that you're getting this content from. Olaba ne TV zo ziba zinatekayo content nga uwo. Bakuwa how do they call it? Bakola ku TV. Bateekako akantu nti bya Dias oba bya Truth Media. Ochegera. Credit. Yes. So if you don't want to give these people credit, don't temutemamu content wabwe mu. Awenjagalia Edward the Great. Edward the Great big up. By the way, abulekamu n'ateekako newwa gy'osanga logo yagirekamu ate n'ateekako bya The Truth Media. So Edward the Great oli musajja wa kabi nnyo. Nze nkwagalira yawo. Naye omuntu n'akusika bw'ati. Katika kutande obenga logo yesaliranga waneno Kalivu. Ati nze njitekano mulago. Kati nze basalira wano. Kati mu interview bagenda kundekamu webati omumwa chawa guru paka waneno. Balioke basike uli fiche kuliko. But let me tell you something. I promise you that I'm one of those beautiful women with clear skins. I will tell you like truth. Nze omu ku bantu abasobola okuva ewaka ng'onabye ne weesiga ka vaseline n'otambula. Mu bakyala. Otherwise, people have to first put foundation on. Osana okwesiiga blue band n'otambula. Ne buto. Naye abantu alina okusooka teeka ddembe wamala okunaba n'esiga ebizigo wakiri atuzaako kaleya ka foundation. Yep. So that amachinga. Okitegeera. So temumanyiira nnyo. Ate kwemba mubi. Bambi tompa kitaawo. I'm not willing to be your stepmother. Tompa kitaawo sijja kumulya muzizi. Tompa abeewammwe. Tondaba ku lujja lwammwe nga bagamba nti wuno mulese simanga because of it. Don't see me at your home.
Ogenda n'otunulira omuntu akuvumye wallahi belaita langa alinga zino sapatu z'omuloji komanyoko ne komanina. Batekawo blue ne red. Tosazita kala nozi. Zante bakomanyoko ne komanina. Walagwe obadde buziroji. Bazi tubana amanya. Ochegera chengamba. Neze sigenda muloji. You know that men I be. Abantu abakulabye oluvanyuma no tebakunyumiddwa nnyo ngaze yakulaba mu kusooka wa. Wansanga nga nkola ki? Nera nawali nali bulungi. Ngokyali kuwefunire. Bunaina sente. Anti chengamba. Ngokuba omuntu n'omusasula. Luyi nga mubba abantu permit. Twaite tubabagale kankubu. Wefunire abantu bekalakaasa. Anti ekyo ngenda ki airing ngenda ki ekyo ka clearing. Kati wavaayo. Puliza nchi clearing kiriwo ekiti. Wefunire kye yakola ekyali kikyamu. Era nzo omukuba yitanga ne bana mawulire. Awo nga biwe nga njagala bamanye kitufu ekiriyo. Eriyo fe abakozi nga tuli bakozi. Era nze ba client bange. They are satisfied. One of my clients is Atin-Pro. How you manyi kubadda? Anti banji kati nsolo kwa lisya nkwanga nza abantu abamanyi baberanga mu industry bina singo funira permit. Okitegeera. My clients are satisfied. Na ekizibu kya company omugagga yali n'omulugube. Tayagala kusasula bakozi. Naye bali bakazi. Bali bakazi bali abanji. Tayagala kusasula bakozi. Ate ne service yagala gidelivaringa. Kati nga gwo omukozi ngolugwamu kwa bakubira gwo. Omukozi akola bwati omukozi bakubanja olete client. Choka ne client akubanja delivering service. Kati obeera mu makati. Jo ino kuja service je wasasula bebuzabuza. Sebo nga batugamba ino kufuna ba client babiri okufunira oli learners permit. Nenga ba client babiri bali bolese. Labayo. Oyina okufunira abalala babiri oleke bawoli. Kankubulire. Bwe wompa sente zo learners permit balinga ba depositing emitwalo 10. Kufuna learners permit. Tukuwa learners permit. Kati gwa kufuna full permit. Nina okufuna ba client abalala bameka. Balete kye 10 gwe nku processing. Kati nga wofuna omwana ali unserious nze ndi muyiribi. Kati nga wofuna omwana ali unserious. Kai bayinzo mutula mba client. Era nze na hitting target yange before sawa 6. Nemba vira nenzirawo we wali nentulaawo nenkajjala olisa buti bwe babera bampa nze nga ne wagendayo ono Rema Vixen ngavuddeyo. Rema Vixen simumanyi Rema Vixen leka tumwe wagenda avudde naba nabo bwala banji by the way bali banji mbamanyi mwali muganda muto wa Kemisera gye yali akola ati fetu muwane Rema Vixen gye yali akola mwali banji bemanyi abana baliyo banji nga naye emisana sente ze mubye mu client obalaba ku cafe jave no mugamba godi zo sente siza client zo ne danti kati fo tulaba twakolanga bwe tuti nga buli mwana yatulanga ku office buli mitwalo 10 joyingizo oberako ne 15 ntono mpuliriza oberako ne 15 kati kwa maka fana nyikunzi yatenga ba client nga ba express abasinga express nga bakujjako emitwalo 95 kakadde Oshegere kati kwa nze nga nsolo funa ba client bange bana ba express ezo si milioni nya kati ku bitwalo 10 mba nyinyuse na meka okategedde kati ngamba nyinyuka nina sente oli okola bulungi nnyo oli okola anyway ezo nsonga size zindese mwabba abantu bamwe kyaggwa omubbi yali Matthew boss Matthew ye mobbi n'obujulizi banga yali akola ewa yali akola muwalaji nga tava ku gundi ku bagita bacha ex-hub ede gundi mama nyabo kati nga amanyi nga n'abakozi babeera biranze yansangako nankwana n'engamba kuze nkubanja nga yera bidenti yegwe nga yera bidenti ngati yakuwa omulimu wefunire Mafia kwana taina gwatakwa natengo abana bo bwala basiru batero kulowooza nti nze kandi boss mbere superior wallahi bwakulya owangala weeks 2 anti wakulya bakuwa omulimu omwangu bakujja kubya pressure ne bagamba gwagabira abantu airtime imagine gwagabira nogena mu buli office ngo bawa airtime buli mu mutwalo nonyuka olweggulo ne bakuwa emitwalo 5 naye ekyo nkikusubiza okikolera ennakweza ng'ogobeddwa atandika yo incompetent basi wakuteka mu group etakolera ddala ne bawa target ne baya milioni munga temujiweza namana nagambo ni incompetent embwegende aina no mwana gwe yasigula namujja mu bbala bambi ngakola omulimu gwe mulungi oba yali cashier
namuleta omuwala najjambo nga yambala kati olaba ebyo ebiseera nga tosaana nafuna budde bwefaako kubanga target otagihitinga muvaawo saa mukaga bane nga bakeera ku makino nga basimbye musimu moja batambula baka kusawa mukago gwekiro olina okuvaawo ngo hitinze target kati ffe twavangawo amangu satu naleeta omwana namujja mu bbaala kashiya najja sebo ne human wig ndoza ngalo zaffe tuziine ewaka nenga wazirina genda maaso natambula bulungi nnyo eno human wig this is a water it's human but it's a water wig edangulu n'amazzi Mwanyo kibaga nti myaka gikubi tonja samira togenda kunja samira ekyo genda maaso ne wali namujjayo samira mukamaka kuga sijja kwogera leero tojja kunja samira okwo buli oyogera nkuleka n'oyogera oyasama nga nyingirawo kati mwana gwe najja banayo omwana ngajjira mu kakondo ne batugamba n'otugamba tebakyatwagala tujje nga tituli fomu baagala kakondo ngono yabona ye tubere fomu ne tujjira mu kakondo nenga kakondo yinza jambala banga ki kila yantu bayinzo mubbira mukubo nga nati abana babanyakulawo mukubo natukana mugamba nze gwononya kumbe sigwanonya ogenda okuddamu okunonya nga yamuyingiza dda mu system ne sente yazimujjeeko omwana ne bamutyango omulimu gwe kutubuuza oba tulina airtime period ngajja nabayita oyina mwandikawo ennamba zammwe tubateereko yawangalawo wiiki yali ejja kusala teyalabikako nga omugobi kyokka nga amufiiriza omulimu gwe gwabadde Matthew kati akola biki kuba weefunira ali ezimba amayumba yavaawo ekyamayumba ye tesobola kukikola baakigezaako bugeza ne kigaana n'aleeta pamiti ye yakolaakolako yali aleese simayanga n'abasefuboda era abasefuboda nalimba sabira ningamba banaye sefuboda kyemuyingiramu temukimanyi ne basooka n'omutabukira temukimanyi kyemuyingiramu temukimanyi ne baleeta abantu ba sefuboda bafune pamiti yalina strategy naye kale ate yali ajja kukola ssente n'obuzibu bwe yalina olaba kibi nnyo okuba nedda kibi nnyo nga gw'oyagala ofune nga to delivering omuntu mugambe nti no mpe miliyoni 2 kolera omulimu gwo neguba gwabiri naye ogukola ogumuwe naye singa ate ozira ate n'otagumukolera that is a problem oba ogenda kwesuula nga bukyali that was era n'abalala ne bakola kampani era abaana abasinga bavaayo kwefunire nga bafuna abagaga ne babaliramu business kati ate wavaawo inawa entinda wali ugundi era banabo anti nali consultant waabwe wali Paulson walo bebaita wano mu katawuni entinda walo Paulson walo already carpet nawo otobye banji nedanze kyenalinga nkola ngamba nga bali bagala kumanya oli abadde akola atya kubanga bo bali bagala kuba genuine era bo bakyakola era ngamba gamba abadde akola bwati ne bwati nze ngosasule zange tontoza mu office yo nenkuvira consultant kwanze newe buli kati na mikono jange jingamba njagala permit no bimugoberako najifuna then no mutu mwali muko kumagezo kusinga kati nakati era mwegale Jessica tena kuzino sibya kubona abona nyoli byali byakakalo kana blood tomanya nali yeruse na mukko wegomba obwero nze ntambula n'abawala abeeru ntambula n'abawala abeeru omanyi tochikola omanyi abawala abeeru ye tochikola no kanchikole omanyi abawala abeeru babeera balowooza nti bo bebalaba anti muba mufuluma bwe muti mukwano muba mufuluma bwe muti for example ba muyita uba or something someone probably says can I talk to you mwanza chomanyira I'm not your level bichi gondi mbade sigamba ngambo oli ekisiriza anjogereko n'oli omukyala munoli omukyala tumbavu gwe ekisokera ddala kyenjagala ojjewo atolekeraawo nze nga kyaliwo weesonyiwe namukasa mwako bifu yame mwagikola netuka weekoma nageze kola mu interview ero omuzizza no samuzizza mpuliriza katogenda kuba kone chompi kate ekito kiddanga mu kungamba nti va ku gundi no omusiga anti no mulekera okwewala naye ngamba like anti mpuliriza era simuliko the thing is katolanga bochirese katera ndi mwogerako Kasuku is a friend to the lady yambuziza mufachi nesoka ne mugamba no mugasagala biogerako naye ne mala ne ngamba okay kankugambi byenayogere nakyo nakyo samukubye kugamba naawe koze interview mu embibiri nze nasoko zikola eyiye kugwe neyiyo kugwe ochitegera ati noba kado chegera chengamba so me I was just narrating to him the reason why yambuza rachitomaga mga simagala kubata njagala just like you're asking me now mugambe ekyo tukireke checho ekipasinga ogambe ekyo tukireke
Nja kukirowoozaako. Kitegeeza toli ready muleka. Nina obudde nze. Obudde obulina buteeke mu kirala. Mu buno kijjeemu. I'll think about it. Don't think about it. Kale kanchikole ku lulwo. Simuinaako buzibu. Yeah, mwasoma mwenna ne mukolako mwenna. I don't why mwebifinga otuuka ku ekyo nti newe bati nasese masiri. Ekyo kyona kyogedde ku muntu yenna tekiri personally ku ye. Dayas ne bwendikira ku machana we ne gamba nti tukitadde. Tuliba tukikoze eki. Ye migere gyogenda ofuna nze tebasinikira mannyo bayira we. Atwere okimanyi. That's not nkugamba mazima nze ng'omuntu kale kane literally anyone. Actually, at least ku bantu bonna omanyiko ku law yange. Bwebe ekyuse. Muje migere jogendo funa totisatisa bula mwa. Kale gwe if anything happens to me, there's what kisamba. So no me personally ne waba musajja ne waba omuntu wankola ekibi kwa dasi nze ndwa okola abantu ebintu ebibi. Billa. Mukama anigomanyi gwena tolina anigomanyi tolina kadi nze ndwa okola ebintu ebibi bane muve ku bine ebyakisiru bidasi byali museka kubanga nseka nkoze contagious banaga so inzo ndwa okola abantu ebibi so muntu wansobya nzija nkutereka kati bwenkera ku macha ne ngamba obamanya abantu bangi bennesonyiye ne ngamba ono nasonyiye atava ku mulungi akola ki afaawoza kudu nkutadde nina nebenjagala nnyo paka leero ng'okimanyi nawe nti mbaagala nenga nasalawo ne ngamba nkwagala nnyo ku lw'engeri gye nkwagalamu kankwagalire eno obeere eyo ya kituufu kati that is just me nenga toyo omuntu gwe mbadde njagala nenkola ekyo kintu tekitegeeza nti no tuliddamu ne tubeerako ne moment nga ze twalina tuddemu tusinapinge ffenna tuddemu mbu twetwale out omalonge yenkunoonye ekkubi twawukanire eddala bubi nedda anti nze tebanjogerako nze n'omuntu ajja nangamba gundi yagambye naawe kennyini ofuna ebibyo kuba by all means oba wa contribute nze osobola tula n'omuntu dasi kati olinga agamba bana eshuga oyo muntu mubi nga gwosirise busirisi nkubulira munovangole era nawe olina okwongereza nange nno nkirabye nno kyova olaba yakola bwati naawe oyongerezeeko kati ensooka naawe ba information deliver. Okay, ekyo kyo tukimaze ekyo kyo nadde nkyagala ng'omuntu ngamba by the way nzi nawe mulala mukwano gwange naye simanyi no teyankyawa oba simanyi naye nga mukyaza abantu abamusabula ekyo mbadde simanyi but nze anyway ekyokubiri wawaayiriza Uncle Paraso tugenda mpola nalaba interview ng'owaayiriza Uncle P okubeera nti y'omu ku baasibyani nabagambye nti nno waliwo omwana bamuyita Julio yagenze nakola statement ku poliisi tibamukuba ne bamubbako ebintu byonna bye yali ayina ne milioni 10 mbu za Uncle Paraso awo mba mpayiddewa kubanga ku poliisi gyekiri awo mba mpayiddewa bangambe wempayidde nabadde ndi ku live emu ne bangovaako osiibula nti daddy njagala kugenda nagambyeko daddy era papa ye daddy no nagambye papa era my papa era aba daddy nagambye papa daddy papa oyasama mu ebyo ebimwabyo nze nabikwogeredde I said papa nsaba kugenda kwebaka papa the other version abana papa is papa Eche chindu papa nchita abantu abali superior to me. I call Omulangira Ndaos papa. Sina chikunenyezamu. Kati toyongera ko cha daddy because daddy we can use that even while we are having sex. So don't do that. Daddy usually aba intimate. Like daddy who is on my profile picture. But bani bakola nsobi. Kati nga daddy ono. Sinikira muli. Oyo tujja. Nina bisanga oyo tujja. Era naye namukubira essimu mwali mwembi nanimba mugenze mukono mwali mwembi nga nkuba essimu ne mukubira ne njogera nze wandabawo essimu yeraba nze tegeera waite dakika bina gada mu mukubira omugambe tugenze mukono naddamu nankubira mwana tugenze mukono nze nategeera nti wali mu kitanda ne vamos
Kankubuze wamukubira omusaba interview ye oba yange. Nali mbagala babiri ku set. Nze teyanga makonto twagala babiri. Lwaki wa mugambo lala mugambe tugenze mukono. No twali tugenze mukono. Dasinkumanyi. Nengamba. Bata sawa zineze kiro. Kyokka nebyo byamutugeze mukono. Abimpereza munano ogwekiro. Obanga mumaze okwetambula lutu mmeka. Kati lutu magazi. Sajangala ngamba vamos. Anyway, badde nkyali wali. Wabaddeko n'ogamba papa. Nsabagenda kwebaka nakubuza ni mugaga simuntu. Ani yakusibye wano. Anti ne mugamba papa anti kati sobola kuvaako nga sikutegeezezza. Ayinza onnyoka. No si kyekyo. Ekise ekibuuzo. Then bwe wabadde ovaako n'abuuza emmotoka ya Betty yavuddeyo ku poliisi. Ekyo nga sikijjukira. Muka video mwekiri. Then balini bamukyusa nga bamubuuza ebirala. Kati ate mu gundi poliisi gye number plate gye baasoma eya Markex eyatomera Julio yali nga baasomye emmotoka eyo yabadde akuuza yavuddeyo ku poliisi. Wegamba nti wali Julio kola statement kitegeeza already yakola statement ku bintu ebyaliwo. Anti kati kyovala basagala mugambe nti nawayiriza. Kati wogamba lwaki tolemera ku Julio lwaki muteekamu Palaso. Because ye statement gye yawadde nti million 10 zaali za Palaso. Then Palaso azibanja Julio yali nazo right? Se simanyi gwazibanja. Palaso mujje mu bino ebintu. Banayi olaba wane kibuye kumpi Dias. Badde nsaba ogendo yogereko ne DPC Kamugira akugambe kesi bwayimiridde. Oli munnamawulire ajja kuwa story. Munamawulire simalaga agenda ku police. Kategedde noonya ku OC. Kye kugambe kyolidde. Simalaga agenda ku police. Kyendi mukugamba. So kati nze atuukayo we mba ndi mukugamba lwaki mwagala. Let me tell you, I don't have any grudge on Palaso. You've seen me wadondabyeko nga nkubira Mayanja family ekikopo, right? Okitegeera. I'm close friends with so much close with Wizo Manizo from other family. Close. I'm very close with Wizo Manizo and the family. Tewali kalango. Sigala kuba kalango. Olaba byokole byekisiru. Sigala kuba kalango. Olaba byokole byekisiru. Yamanya yambalaga kibagatta. Tonja Samira gamwa. Nsoko nyweko. Omere gukala. Sagala. Mani yasama ebyekisiru. Kutoza butaka close naye. And the family as well. While was story ya Saratita, I came out to defend. Defend, yes. Even the time Jose Chameleon, I came out to defend. But on Palaso's time, you did. Nema begako kucha Palaso. Abantu bakimanyira abantu badde bangamba wali ovuma alien skin bichi that time. Nali ku side ya Palaso. Ochegera chengamba. So chengeza gamba kino nti there is no reason why I would be bad mouthing him. Ochegera. Chiringa we nabanga nkoze ensobi osobola okera kumacha Dias. Ngoyina chingamba. Yeah. Ne wankubadde ngonjagala legadde ne kugamba nti walosona ebaki. Obochegera chengamba. So abantu balekera okulowooza simanyanga ja Palaso mu kimwacho. Nenga wabirabye nga babigamba. Benji nabirabe naye kyemwina kyemugenda kungamba. My friend, you're not as close as I am to them. Temugenda kunja Samira nnyo. That is it. Togenda kusinzira ku data owa 500 MB zo wangulidde ku downloading ama Airtel app onja Samira. Bazigaba. Wo downloading ama Airtel app ofuna. Kungo kusiza data. Nina akalango. Kwano nanga. Nanga. They are my clients. Kaisiza one. Nze bampadde mmeka. Okay, get a mass. So that is it. I didn't intend to do anything. Ngabantu bali mu kitami nga waliwo ne yankubide na ngamba Palaso nakunoonya. I'm like atabo sibagalira ddala abo bankuba masimu abo tukuli akunoonya nedda. Kunkubira Palaso nakunoonya because ebitya nze sirina wanda beko nga nekweka. Daso solo kunoonya nenkubula. Tomanyi sports za kunsanga. Era kuzo sikyazimanyi. Zezimu za bulijjo. Zeziri zo waberaga. Zezo. Kati awo ntegereddwa wabeera ende ku wooli. Okitegeera. Nze sisobola kubula muntu. Nze muntu ataliko because me I don't want to be treated like simanyanga omanya abaana afunayo 10k following. Natandika okwambala
gondi enkofiira shades neyesiba mask nkubuulira ebyaddala mask nayambala hood neyesibako scarf nasulako n'ekireesu waba natuula ku boda nze abantu bandabye waliwo neyampereza nangamba you need a cape nemugamba nabbaani you need a cape I need a cape wana ali mu nviiri zange eza blonde short hair wange na maybe yali akugamba omutwe gulabise bubi mbu nga ndabye ku boda mundabikanye in my head I'm like nzibyani sina nsonga lwaki nnekweka bwe mba ndi ku budde ddala somanya ebintu byaffe ntonaabo oyita mbuyisa otekako obutesitolo oni nodduka oli ku budde rubbish kati kale byogere bikole we interviewing with them kati sina supplement nga kintu kyoboyogedde nze nja kukwata omutwe ngukuteeke wane nombuulire oba sinaabo oba mu nkwawo. By the I have the most outfits. Abadde atya kale nkwawo weetukula we mulaba atamidde nga ngudde eri. So I didn't sina chengamba nti oba chichi okitegeera. I was delivering information yabadde ku police kubanga abasinga badde tebatuukayo batya n'okutuukayo era bannamawulire abasinga bannindira bweru mbawe ekibaddewa. That is what I did. Okay. Ate nga munnamawulire nzikirizibwa bannaye maama ono mukazi nga yerisiza bulala n'atera okubulawo naye engalo nga zifaanana ezange. Okimanyi engalo za kala yange oba yesize hena? Engalo za kala yange different colors one people mama yobe wagamba nti oli muddugavu wazaala omwana omweru. Oyo omweru alina omwana omuddugavu. Mwembi muli baddugavu mwazaala omwana omweru. N'owokubiri kyokka n'owokubiri nono naye muddugavu wabulikinga mu lubuto ndi muzungu mu lubuto abaana bombi baddugavu batata abaana bombi beeru batata baddugavu katulinde owava musindooza ye anaaba ate muddugavu naye baaba we mugenda muzaala asaba njaga. Ebintu ebigenda okutufuga nga tukola wano eno omwami wange tamanyiirwa. Kituufu ekyo nkimanyi kati era sinnamumanyiirako kati njaga obadde ojambazaani ku fembi. Njogeddeko ekyo. I'm stupid. I didn't know. Yes, ngenda kumukubira mugamba. Ni vamos. Yivu mukubire kyogedde kikulu. Kubira vamos. He's not fine. He's sickish. Olaba yakwane driver akutambuza. Ayachekeza abasajja bange bonna balina ssente naye banna. Waliwo ojja okuzibbira omuwe ku basatu. Gwe badde gamba. Badde okyanyumiza wali. Nze n'omukazi wayita wa distractinga. Kasata dda. Kibi nnyo. Yategedde obugere n'abwambaza socks. Kati ebbina liddugavu. Wano weewati wano. Zibambala akasompataanya. Waddugavu. Leka nkubuuze. Batugamba ebisambi abantu abaddugavu gye biggwera biba byeru n'ebibyo. Eki? Ebisambi bino gye biggwera. Me my color is uniform. According to my skin. Tolina woyina weeru yadde. Oli mukunda ekisambi kyange ye face yange lyebbeere lyebbina. Oli muddugavu wenna? Yes. I'm all uniform. My skin is balanced. Yeah. Okay. Tereza gwe nawe buziba naye obuki obeera kyekimu. Nendoza abana ebazaala ekiro. Kati kankubuuze ekisikirizo kye kya okumanya nga ndi muddugavu. Laba ekyono. Okiraba? N'amannyo gajja gagera kuba ga bbulaaka. Olulimi lukoba bbulaaka. Ekisikirizo kye kya kkala ki? Genda okibuuza abeewammwe. Ng'oleese ebya kkala mbuuza ate oli mu kunyigira. Olinayo ky'omanyi ekya papo oba ekya yero. Oli mweru nnyo olina ekisikirize kyeru. Muzungu Dias wa Lugembe. Oli mweru nnyo ekisikirize kyo kya white. Bila tolina kisikirize. Olina ekisikirize kya white. Tolina. Yassaamirira. Gwe tugende mpola.
ebya Palaso tubitegedde statement yabadde but people are complaining or drug is a Palaso people tebalina kye bagenda kuŋŋamba naye nyina ave na clearing naga bannange no kimuntu kyemwogera si kituufu kati nze nanti nze mbagambe yena yagala okumanya mazima mumpeeyo munnamawulire omugumu obulungi tugende tugundi no nze ndi mugumu naye nze saagala kwasoshetinga nnyo n'abapoliisi bwe buzibu saagala goloza mbagala nnyo ne ku byantukako mbagala nnyo sobola kubeera we batali oyasaba tonja samira dasi tonja samira nkugambe tonja samira togeza nonja samira dasi tukole ekirala ekyo tukimaze kivuddewo next question dasi wogeza nonja samira nze sobola okukunamira ate ngambye oli binary ya black tukole ekirala tukole ekya mbuze ekirala obadde ombuza kye ekirala buuza tulina gye tulaga batwala ku Rahim Foods kulya mmere batwala nze sigwe mukwano aba onzukusiza onzijewa no tonzukusiza kuva mbuliri zine sawa bali badde bampa breakfast in bed ate omulwadde ayina okukola addemu amaanyi dasi tukole naye nga gikola Rahim togenda batwala nze kati kankubuulire bali babesibyekoko kati gwenza novaako nze nenzirako ne batwalamu nze ngenda mpola kati tukkanye nti tugenda kati ng'agenda okuntwala gwakwagaza akiza okunzija gwe tofaayo ogenda kukiraba kyayinza okunjagaza kale ate oyinza n'okukizuulanga okuva kati ng'omuntu oyo mpise naye mu bingi sobola kubeerawo waatali gwe ng'okyali ku ebyo ebibyo anyway gwe kama nina kye nabadde njagala okubuuza era still mwatandika ddi ne Vamos we've been for some time nagenda for Vamos first njagala kusooka Don Chris wamu invite nze ku live nona bampise ku live Senga is my friend so Senga called me nangamba gwe PR w'omukulu ate gwe PA we tulina bye twagala okumanya ku side y'omukulu okola emirimu ebiri personal assistant ne PR manyi nokola egitankwatako ebirala I'm the public relations of the company and the personal assistant of the boss naye ate bonsanga ku company sana okutulako ku reception nsobola n'okuyisa like nkola bingi n'ebitankwatako oyinza okwekanga nga nkozi like I'm all omanyiwo omuntu yenna nze we nali nsaba omulimu nabagamba I'm flexible Shufra chakola yes she's the one on the errands go to office this do this take this to the CEO's office so bampise bampise ne bangamba bana bambuza kuki ku mukulu nga bambuza brown sugar kansoke clearing air bana mulekera okumpita brown sugar buli bakola story ya brown sugar ofuna amasimu abantu banyambaza akagato balowooza gwe yes balowe bakola story ya brown sugar nti ali lutwa Don Chris ne bambaza nze akagato my name is Black Sugar era nawadde ntidde era ebiseera ebisinga abantu n'abanvuma naga ono brown sugar alabika binnyo bwe bakasa batagamba black sugar sibaddamu oli mweru era bwe bakasa bagamba brown sugar sibakola ki tobaddamu mbaleka ate oli ate yakoze n'ateekako kifaananyi kyo bwe bagambidde mbuno bagamba oba oli nasirimu nengamba nga the information bayadde ndo eva wa Shira Price bajigira kati oli akagata ate n'akambaza gwe ne bateeka ku kifaananyi kyo. Yes. I don't know if people are color blind. Just say akera kumacha no gama nti nze brown sugar. Wawola baweru kunze. Nze obuzibu bwange si bwebwo. Obuzibu bwe nalabye. Babimbuziza. Nembadama nembagamba personal matters za omukulu. Sisobola kubanga nze nyingiramu nemmanya, but I remember brown sugar being pregnant. And my boss addressing it chena bagambe naye nembagamba kaneba nembagamba era nabalaba waneno nga munene story ncha muje mukola naye kolo temwampita eyo kugamba nti no Don Chris agenda razaba abana bo bwala ki ani yagikola nze no gundi ngamba Don live ne nagamba Don ngamba acid ku live so nangamba nedda bana sugar nze oli mukwano gwange era bulijjo bichuka ku Don nkuyita bichi naye kati amazima matufu gali bwegati Shira Price yabingamba tonnabiraba ne mugamba nze munzo okusezza badde sibimanyi naye nga Shira Price yabagamba kino ki bagenzo bingamba nga neetaaga boss abikole ki ne mbagamba kandi to omukulu yaba leero mukkiriza akole ku mulimu gwange ye addressing ile matters
Ndagwe otido kuyingira Sheila Price. Sikumuyingira. I wanted him to be there because I'm close friends with Sheila as well. I am close friends with my boss. I'm also good friends with Senga Acid. Chitegeza information yemwe kwata ku boss Sheila Price ajijja kugwe. Kuba ebintu byayogera bireka byamunda. No mbuuza. Kale byomunda nzigamye mbasi bimanyi. Ate yabijjawo. I don't know. Kubanga omukwano gwabwe simanyi ngeri ki je okitegere nze basanga ba mikwano. Okitegera so nengamba ne Sheila namukubidde. Ne mugamba waliwo bagamba kugundi ya Senga Acid biriwe bitine bwe biti. Ndoza yina tabira willing kujja kubikola ki kubira. Already mabega ko bakola live ne betwala bubiji. Oli abawe dakika baade dakika 5 nnyonyole enve wano. Mama baga mulisa na mugamba kuyani gendo kole iyo gyo bobyogerera. Ne ba live awo ne basoka beisa amaka gato. I think that is the reason why. So nze nenkola ki ne ngena ne mpita papa ne mugamba mbadde nsabayo ko kudakika ne bezi bakome ojjeko ko kweno live. Yanyumidwa za susemu. So na ngamba kale genda yo nenzija ne bagamba uno mukulu azze. Ne bamuteeka ko ne bamunnyonnyola ensonga. Then awo kyenjagala onnyonnyole ebintu bye yannyonnyodde kubanze sigenda mukola ko interview sinaje ngenda mujja. Remember naje solo okumujja sijja gendayo. Kyengamba kiki? No statement ojikoze bulala. Ntya. No. Tuyagala kujjawo statement zange zenkula ngezo sizijjewo. Good. Kati kyengamba kiki? Yayikomezaawo ensonga z'okulwana. Kuki kitebe mukulwana ku kitebe ine bintu byayogedde ngate waliwo from byonna ngagamba chicken alimba yekoze tebamu kuba ne byogena ku kitanda byonna genda ku kati kiri bwe kitiye ngate tunagenda Buy with Joseph muntu ayagala ogula ebintu China oyagala genda kusuubula oyagala kulambula China butale bwayo mwalabye gundi Aisha Speed China bintu ya daitam obutale bwe yabadde ayitamu so Buy with Joseph kati ate ekyo asobola okkikolera naawe asobola okulambuza obutale asobola okugulira ebintu n'abikuletera ina warehouse basobola obikuterekera yes bamwita Buy with Joseph number kweziri just say hello at him mwabali ku internet mwalabye China kikyeyina how rich China is nti ina n'ebintu ebyo America byeyagigana okuexportinga okubitwala anywhere okubijjawa school fees tomanyi okubijjayo so Buy with Joseph bamwita Joseph namba yekwera byo n'abasolo bikulambuza then obo yagala mwa akamotoka ku beeyi yo yagala kuswapinga oyagala akamotoka ku kibanja mpola okoye enkubo okukuba okutambuza ebigere obula kwetika nyumba yotambule naye ko kukuba bamuyita Sula Motors wotuuka ku nkulungo ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road then Africa Oil opposite bamuyita Sula Motors ogenda dungamba sikuona kumpeo then opposite Sula Motors wali wenyini obogenda kumutukako omulayo bulungi then tulina wabidagala abayita ba Jots nabakola ku ndo typing erinzo obutalinda Money Power babikolako bakola ku gundi ku cancer prostate cancer bakola ku ulcers bakola ku ndwadde ezenjawulo gundi babizita batya zine zibalume nnyo zemufuna mu toilets ene cramps nazo bazigala ne UTIs zona babijja babita Jots enamba kweziri okwo obosobola ogira then tulinawo omuntu omulala bamuyita kyakunywa bakiyita Mariachi Zobo cha Mariachi si cha Mariachi jibajita Mariachi uli omwambuza bwa si cha Mariachi ne bakayita Mariachi Zobo kanusu lukumi okosobola ogenda n'okefunira amaduka gonna ogenda okasabe we refreshing there is a new website app tukyagizimba kituufu ekyo mbadde nkimanyi for the last 1 year mbadde nkimanyi you know you can be with friends now they don't consider you a friend kanso kamaliza obulango bwabakama bange onoyisizaamu n'akaka gyokolera eri bw'oba eyo app bagiyita myspayug.com genda mukugoyo oteekamu myspayug.com osobola okuordaringa anywhere spa services mu ddiiro lyo otula butuuzi n'otypinga myspa.ug.com n'otuula n'oteekamu service gy'oyagala ne bakubuulira emiwendo omuntu najja mu ddiiro lyo it's countrywide ogenze Arua any spa services z'oyagala nabayitira omwami wange myspayug.com massaging bigere byokka so gyonna kyonna any services gy'oyagala
bo bagirina basobola bakola ku bakyala ku bakadde byonna waxing kyona kyoba oyagala ojja kisanga ku myspaug.com bulungi nnyo namba zaabwe kwe ziri okwo log engeri gyefaananamu oba otayipinze inquiry ebegenda kigenda kuyambako nnyo oleme ate kwesitula ogambe nze banange nti okuyingira spa bajagira gungi so kiba kitegeeza ojja kugenda bulungi nnyo bakukoleko bulungi nnyo ate wemakula obulango bakama bange togattamu mbozi zitagatta ogenda kumpaayo emitwalo 2 ejja just oyagala bakuumi ba sente zo nnyingi kuggwe oyagala batandika okukuuma ng'oli dooni tukomawo ekyo kintu kyogera Skypins tours and travel Skypins tours and travel tutwala abantu ebweru ku kibanja mpola twala abantu ebweru ku kibanja mpola tukola visa application tukola appointment letters tukola passport processing we even do cargo shipping so no Rachel mututukirire twasenguka twava entinda ku Haruna Mall nitudda ekitende opposite Church of Jesus Christ era nga ne mu Uganda tulina mu services tupangisa mamotoka gebase ng'oyagala okuddako ewa mumanyire abagamba nti tojja kusobola yangu ovuge brabasoji batwalire ku kyalo kitekedde then tuwaringisa n'abantu ne mu Uganda tuwa Uganda by the kiro nnyo omuntu okumanya ensi y'omuntu bali ku namba y'essimu 0709 707 197 kiro ekyo kyogera naye ate kiriko ne fight ku kasozi waliwo balwana kituufu kati nze bulijjo mmanyi eri kati nange yantuukirirako ko kati nze nga simanyi era nono ne munyumiza nga nono naye yaŋŋambe muweewe ziti ampe gundi bweti kubanga obimanyi byakola kati nga simanyi naŋŋamba ngoyogerera mu kifo kyawe naye ate ono naye kati olaba bamugoba ate kati bamugoba mukko ono kituufu kubanga abantu abasinga babeera balowooza Haji mbuyono n'oli musiru kati erinnya Haji ligiddemu wawa ate n'ensonga n'emmere gyeri bannaaye nja kundamu banyumiza emboozi kati nze n'olugambo tuli tuti so anyways mwana gwe byebyo naye nze njagala ne kati olaba abantu baffe tetubakolako ŋŋambo abaana b'obuwala bali badde nga batugamba olaba bwendirawo omusajja nkusanze oli mukazi wa Dayasi toŋŋamba sigwalya nebitakukwatako ewosinga olinga amazina nga bwe nakulya eddi kati nze nga bwe ndi mu bitakwatako kati nakulya ngambye ebitakwatako kati bwatyo ne Shalom Bweyanja Samira naŋŋamba shuga olimba mbusima yanga nsobola okuba nga ngetinze tips nenkwatagana ne mugamba nywedde naawe ebbanga ekyo anti kyongambye nti abantu abakakula bakatwala n'ebintu ebyo batakumanyiiko naye akubanzi wanyizaamu kimu mu lockdown ogenda kuwaako mwana gwe bali limited edition musajja nedda nange mwejusa okimanyi nti nno saagala ku bantu bamanye nti nno gyali twali bali awunya ebigere wawaako kaaki tewejjusa mulu maama yazijjangamu ne tuzitwala ne tuzikweka wansi weegu okwejjusako nejjusa naye tokisussa kale nkivuddeko okwejjusa nejjusa omanyi nze kati ex wange ono andabikira nga Jayden naye ng'omutwe gwa Jayden ogezezaamu bwoti does it happen to you like your exes look funny nogamba banne kati twawano nali nkolawo ki oba kubanga omusajja gwe nina kati mulungi simanyi na he's cute siwakani kati akokoze kaki naye azinze enkuba empi ogambe ono yetokola ki tomumanyi ex omumanyi ati bwe buzibu oleeta ebintu byengenda okwogera ate otandika okumpebula wano naye mubi kwono gwe nnina kati this guy is very fine and tall
nfumitiza n'okufumiti kati mulaba ali wali bwe lindako bangamba ena giwavanga oyambadde kisholo ekirongo ofuutuze 10 bw'omwana ifumu likazina lyatabuka ekiro wafuluma oyambadde kibathi simanyi bathi sholo ogamba tulokolere wano typing mulimu face recognition bangamba wafuluma 10 typing wano naye kyokano oyo nno ye oli omugaggawo awo no omugagga mwagala nnyo bannaye oye mukama yamundeteranga kirabo papa Allah akumpeere kyosinga okwagala njo kano akabeera ku gundi kale akampi akabeera ku federation simumanyi namumanyi kamusina wabeera ku federation simumanyi manya abantu beesabbonera ku bifaananyi byange okategedde simumanyi kati kampandiika erinnya kati kankunyumize kati ekisookera ddala okimanyi siri abasajja bampi nze lwaki sagala musajja mumpi bw'onnyiiza oyinza okunabikira ng'omwana omuto nekkuba so ono guy tuva ku federation actually twayifenna from yajja nanzijako interview namala kunzijako interview ne tugenda ku federation bwe tugenda ku federation ngenda ziwa bwe tugenda ku federation bwe tuvaayo yalina content wange ng'alina omutema naye ng'awo twagendawoko ne kyali wange ono gwe sitayagala kwogera gw'omutegedde kuba yatuvuga nattwalawo kiringa kati nze sobola kutya kujjawo okitegeera so waba nga mutematemaamu awo ne ngenda ku live bosi wange najja ku live ne mugamba ndina ono nga yali yamugobamukko ne mukubira ekikopo bamuzze ku gaali okitegeera era n'amugamba waliwo omugagga eyali ampabizaamukawo katono naye namwesonyiwa nentegeera ekituufu we nina okubeera okubeera era n'amwetondera ne bamuwa n'endorsement okiwulidde kati wetumaliriza ne live yagenda jukira nze mbeera ku live mbeerako nnyo so nentuka ekiseera ne ŋŋamba kaŋŋende mu shisha awo ku Impala usually wembeera that is how I left naye omuvubuka ndowooza oba yafunamu awo obuzibu oba yagamba oba power bank oba kiki okitegeera kati pusi ekutte eki bwana mulayo it's cute okitegeera kyekyo ekyatuukawo wallahi talaba nkonakuwe mama wali yagala mpalampe buwalampi tukireke nze njagala bugundi tekisoboka lwaki mugamba mbuno omuvubuka yeerwaza nawulidde nogamba nti nno ye ne maama we ayina nakiri bwe kiti muyinza okuba nga temwategedde Don kyabadde abagamba the thing is like this Don is frustrated kyekisookera ddala ana frustrating abakola amawulire agagamba nti nagenda lwaza abaana siriimu even his family is concerned Don even his business partners are concerned omanyi abantu bakola obuwulire nga tomanyi muntu afiirwa kyenkana ki okitegeere ba client abajja ba business associates be family ye mukyala we because he is married alina omukyala n'omwana okitegeera so ebintu byonna biba byonoona ebintu bingi ku ye you're getting a concerned because one of his sisters akolera ku one of the TV stations yamuweerezaako ku bintu byebimu nga biringa senga sidi byabadde ngaayogerako n'amuweereza ne contact ebimukoze eki ebimuweereza contact eyo ne bagitrackinga contact eyo ng'ezungira kuno nakuli kuneeno kuno kuli luno oluguudo luno around wali eri nga bayitawo nga ku Jovia City awo wano ku Jovia nga contact wezungira nenga tebamufuna location ng'emubuza okitegeeza so paka lwe baggwa ku muwala omuwala ne bamuleeta era bwe bamuleeta na kiro ku office nga bamukutte kiro kubanga ffe bannamawulire batuyita ssaawa zaalinga
5 nga zikunikiriza owera omukaaga mukwane story gojimanyi no ngamba aba ku office mu temunyuka ku office yamu no kati it's a whole building kuliko Don Chris Empire ne Skype Stores and Travel so sometimes ayinza kwa ne program egenda out no ayinza kwa ne program egenda out na valet ku office izi sawa ziba zitandika disco okay sitakuba nya disco so kati ne bamuleta bwe bamuleta omuwala yes ne batuyita yakola story oba nanyini namba eyawereza muganda wa Chris oh ya ne bamuleta bwe bamuleta papa nampita naita owa Spark TV naita owa Next Media abana mawulire balinga 7 bali wamba bana mawulire bangi nitugendawo bwe tugendawo omuwala nayogera ebigambo bino wammanga n'agamba mbuye ye kituufu yakozesa ennamba emu oku blackmailinga Don omuwala yes n'amulimba nti n'omusawo wa ku Doctors Clinic esseguku nera namugamba nti waliwo nzi musawo waneeno waliwo abawala bazze waneeno lwaki olina ettima lwaki olwaza abaana bagamba nti waliwo azze n'okujja nga ali lubuto naye nga mulwadde waki HIV kati papa n'amugamba mu conversation yaabwe n'amugamba kankusange ku ddwaliro twogere nange onkebeze nokola ki naye kenyini yatuka n'ekiseera nga teekakasa results zaalina ku bigambo ebyali bisusse ngaloza yalwala kisobola okutwa weebuuza lwaki buli omu aŋŋamba nti ndi mulwadde nga neekebeza buli nnaku nga ndi muki kitegeeza wootuuka okweralikira togendayo esagala osiriwale okitegeera so onemeseza okubuzebuzo benina okubuuliza abantu genda maaso papa munnaye omuwala wamugamba yagenda ku Doctors Clinic n'alagayo ennamba nga bagamba nti no teriyo mukozi waabwe tebamulina n'addamu namugamba n'amulagirira eno gye baabulira eno ku Jovia nti nedda ndi eno biki bagenda omunoonya nga location ebabuza ne bamuvaako kati omuwala n'agamba naye nze nali sina kyentendinga nina emyaka 2 mugumu ndi muto nkyasoma nja kuswala temunteeka mu mawulire ne yeetonda byonna byali bisoboka era muganda wa Don yamugamba ku ngeri gye njogeddemuko naye ayinza okuba nga waliyo abantu abalala omuntu omulala ali behind this yes naye mwali naye waliwo n'abalala kubanga omuwala namugamba bw'oba sigwawereza Senga Acid is my friend should I call her agamba mukubiri kali nga kiraga abawereza Senga Acid baki balala nono omuwala naye yakola kike kuki kululwenga just story nga yemu okitegedde omuwala yali amanyi agenda funa akasente akamangu awo ndowooza era ne bamusonyiwa ne tumukozesa ne video eyogera ye byalowooza bye yakola n'agamba naye ye teyakolako naani Senga Acid ebisigadde tabimanyiko kati ennamba eri ku page yali ebikola Kampala Bay anjinoonyiwa Kampala Bay oba akaunti bagijje na maaso mbadde njagala ennamba tugijje tugikubire olabe ennamba ze baateekako akaunti embuze bagijje balabika ennamba ezaaliko zaaliko bbiri ya Airtel neyaki MTN kati nze nentekinga initiative bapapa bakuba naye nange nakubira ezo ennamba nakubira ezo ennamba omukyala n'agamba bannaaye olwedde nange bankubidde abantu bangi bantiisatiisa naye nze akaunti eyo sigirinaako sigimanyi sigirabanga nako simanyi lwakikuliko ennamba zange omukyala nga mukulukulu kati bwe ndeliveringa information ewa papa ngamba naffe tumukubidde naye atugambye actually yangamba nti no Chicken agambye oyo nno gwe mukubira gwe mwagala osiba maama wange okitegeera kati Chicken yabakubira mukubira I think yakubira papa I'm not certain bulungi awo so actually I think yakubira so in the process kubanga newe twakwatoyo omuwala papa yali awolereza n'agamba ono omuwala kyekubanga yabadde abikola kubanga ennamba eziri kuliza mama Chicken ate Chicken kyali waani kyali wange so it cannot be
nti kiri balabika batebereze namba ne bazatachinga kuki on that night namba zombi zibatwala ku mukazi omu. Yes, era nga yatugamba atundoba hardware bagambe dale ali mu hardware tuna hardware ali mu kibuga Nakasero. So kati nga ye ekyamugisa no account mu birowoozo kubeera nti ya mamani chicken kati ekyamwogeza eggulo Dotsi ndoza nga ye alaba zigatta kubanga Sengasidi we babadde banarrating babuziza do you think it's a coincidence okubanga waliwo akakubagano ku your relocation after a short period ne babera nga bakulangira okubanga oli muladde wa sirimu olwaza abantu bangi information eyo nga Sheila Price yagimpeereza kubanga nange Sengasidi ya sharing the screenshots yangambe na from Odinga gamati azikuweereza nampeereza screenshots naweereza ne Don Chris nagamba screenshots ziva ku simu yani Sheila Price zizina kache ungeza kugamba chicken Sheila Price ne mama wa gundi begata abantu basatu tu blackmail lani wasi namba ya Sheila Price anti waliwo oli ku saving namba Sheila Price no Sheila yangambe it's true because I talked to all of them katika kuna rating didn't talk anyone so Sheila yagambe kitufu ya sindika ebintu ebewa Sengasi yes kubanga yaita so abikola ku page ye na omupira naguwo omulala era nangamba nokungamba nti ne Doni namukubira ne mutegeeza nti abawala bangi abali mu contexting anti obalwaza just nze awo yakulaze namba ezali zimu texting yazibalaze ezo zembadde njagala abawe yes yazibawadde tanaba mwamu confrontize kabawe namba ezo no nayogeddeko naye I think I'm supposed to get back to her today naye mbadde nakazuka nompita so kati zino Dotsi bwe bazimugatidde nti waliwo waleera akakubagano Sheila Price ampeereza zino ono proof ate namba ya mama chicken namba za mama chicken zeziri ku fake account eri epostinga biri ebintu okitegeera mama chicken ayinza okubanga ali green nengo omuntu eyakola eyo page amumanyi nagamba sijja tekayo namba ndala oba yango bachi but why would even I don't know the way sitegera wawan oli adira tena ndika namba zo omuntu wamanyi nti no alina omuntu ali mulayi mulayi tibasolo omuntu kakomango kati ekyo kyestamanyi so that's why Doni yabazizaayo emabega n'abagamba nti a fight eyaliwo twagiresolvinga Amanda Mudogo neetondera nani ne chicken but Sheila Price was already bitter ngagamba tugende kubanga nange nabagamba no bagamba no today tukubeki party tukiwedde nga ne bamudogo bagenze bavuddeyo ne ku location let's enjoy nti nedda akatuveewo okitegeera so they left so naga yeche yabadde rating kyatuukawo kwolwo nti bwamala okusiibula waneeno a few minutes later nga chicken ya releasing a video nga akaaba nti bamukoze eki ate nga abadde amanyi byawedde bamukoze eki bamwetondedde ekyo n'amanya nti no probably engeri gyali mu social media bwati balina kikonfrontinga next morning in the night actually we realized chicken is very sick and bedridden mache muwakanya Doni yakiwakanyiza ekyo nze sigenda kugamba nti nkiwakanya no nze mu video gye twalabye kyawakanyizibwa so anti era nkuletera ensonga lwaki naye akiwakanya nti ava ku office nga yeeralikiridde kyaliwe mulwadde n'avuga n'agenda ekyanja office eri no Kitende n'avuga n'agenda ekyanja yagenda ggulu oyogera nga gambu yavuga nnyo nkugamba time span wadde yagenda ggulu oba osobola okulaba times kati tonjasamira kati okay gena maaso okuva ekitende paka ekyanja distance oba ogiraba so watukira ekyanja atuka ku ddwaliro ng'omulwadde atembu poliisi emunonye kajansi akole statement and all that era n'atalaba ku mulwadde okitegedde naye n'amusuubiza nti no he will settle the what bills settling yes he did settling bills he did yes okay which I don't know how much but no it doesn't matter how much njagala kuchenjala kasa you now chikakasa nti settling yes bills yes settling
Atisaka tulio omuntu mulala claiming ati settling bills nga si. No, don't settle the bills. Kubanga ye lwaki settling bills yanyinyonyola bwati nangamba buno obukubagano bwabadde wange. Yeah. Ate siri mugamba nti no ba defendinga oba side ya Kamanda Mudogo because Kamanda Mudogo si mukwano gwe naye alien skin mukwano ki mukwano gwe ate ne chicken muki mukwano gwe senga ye ayagala omanyi nga wono gamba twagala kusetolinga kigwe ekyo tukimale kiveewo kubanga ekyali badde kisibyoli kijango osasule onzijanjabe nakubiddwa ekyo tukijjeewo akisasudde okitegeera era ne tu harmonizinga and we moved on well. Nange kenyini nakebiranga ku chicken nga mukubira. How are you feeling now? Kino nakiri. Wagenda ko location olanga simuradde. Wosa agenda ko location kubanga nali sobola kuleka mulimu jam kama wange nga naye avudde. Olabe gwe bakubye. Anti nonga naye avuddewo. Singa Donia yali asigadde nze nali genzi. Ne kati ye wava tetsola vaawo fenna. Kitu. Okitegeera. So yezezo dotsi zagatta nti ate ntuse yatomali taliyo atakomyewo ate ne baga na yekuba yamugamba gogendo siba sigama nti balina bagendo kujja sereza nakola ki let me say to the what the bills kati gwe naye wobigata bino ebintu byonna singa obaamu n'obusungu bisobola oku making a sense kati nze ekintu kyenina ekirungi nze njagala nnyo nze omuntu wajja ngamba Dias yakoze bwati njagala nnyo confronting a Dias kubanze kati obuzibu bwenda buno kati bwenayogedde ne Sheila Price aye Sheila Price nangamba nti the Senga Acids are trying to fight for pressure kati bateekawo buli kimu kubanga bino ebyolugambo nange nali mbaddeko sosi y'olugambo ya Senga ne ya Sheila naye asobola okuba sosi naawe mpa olugambo nange nenkuwa kyekya sosi tekirina buzibu no kyengamba kikino they are trying to fight for pressure ne Sheila tebakwatagana oba pressure mboba yali ku live ya Senga n'agamba nti no oba gundi yakima masanyalaze okujja okumulaba yali anonya content nabiraba omuze from nabiraba nange naye kyengamba kikino nti you cannot tell me nti singa kinino kyali kipange ku blackmailing Don ate gundi immediately chicken yata sola kubira Don amugambe nti omuntu gwe mugamba bino ebiti maama wa anti kati nkugambye nti nno singa oba frustrated singa oba ng'olina emotions oyinza obutalowooza ku bino bintu byonna okategeddeko nkugamba okitegeera I'm taking time musoke mukirowooze bulungi nesi kyakulowooza because I talked to my boss and we are going to sit down with these people definitely nkyengezako kugamba nti mukirowooze bulungi mukole ekintu kubasaga ate luvannyuma because ebintu bino olaba with this social media tuyinza okugamba nti buli kintu kitaddeyo tigira muli kati zengenda kufuna kujja neti jengenda okuwa weebikke onyumiza obusiri obukuluma saagala tutuuke nga one side eri bagihaminze nnyo mu false information okitegeera kijja kutuuka kireetewo akagundi mu social media one side ate nga nkyabeera kigenda kujja kuba kati ekkubo lye twatutte we want to prove the public nti side y'emu ki nze kye nalabye ku gundi eyakoleddwa sikyogera mu bubi but kisobola okujja anytime kwanze social media mbirabye nnyo wano n'otuuka ekiseera ne tulaba nga nebigenda kutereera okay olirode okuzaalira Vamosi ogera muzaalira gwe buli mwana n'aba musajja mulala namu abalongo wali waŋŋaana namu abalongo Vamosi ki ekyakabye ennyo kiwamulabyeko ekyakulemesa okuba bali abalongo n'obaawo omwana omuomu you see guys olaba bino ebintu akulya bulungi ebintu bino nekutaba kulya because sex you can always get sex gwe kyozo kyogera lunywe nti obawane ku first date n'oba tonamulaba kumuwera mu birowoozo so Vamos is just he's just a very handsome guy. 1, 2, he's understanding. Ate ye yategera omukazi gwayina. Ba musayininga mugundi nalimo bategera. Nompuliriza understanding we buvawa. Gochofayo. Yona nimbagala babiri ku seti. Anti mpuliriza he's very very understanding and he doesn't judge me. Ye yategera ani gwayina because fembi tukimanyi nti nze atula wano ndi wanjawulo kunga ojjeko ebyo ebintu si bwe guli naye waliwo abantu ababa mixinga ne bakwata Nancy ne bamu mixinga ne Black Sugar
and Black Sugar yasinga okulabika. Aha, okitegedde. Ne mu bulamu bwe bwannansi Black Sugar avaayo. So ye yantegeera n'amanya omuntu gwali naye nam understanding we are compatible. Then ekirala ali so loving. He knows how to treat a woman. Amanyi omukyala bamukwata batya. Kino kigamba teri muyayi. Ekakasola kiko. Ayi. My man. Bamunyumiza bunyumiza uli mumanyi. Si muyayi. Ekale si muyayi. Sajjange mweke. So his atachirala ebikonde. Era nanga njigiriza ebikonde kati. Mbavu. I swear abinjigiriza. Antraininga mwao. Era abamanyira manyira. Ngena tandika kubanga sikola video yonna nga nkutracking apa ku location woli twerabe kimafia. Ngula kumulayo gango josinikira amanyi okubabbu. Okay. Okitegera. So you will love them. Yes, then ekirala mpa sente. That is the key. Actually chekisoka wali waggulu. Chekisoka? Ngampa sente. Chekisoka waggulu? Yes. Sajja tuyewola akamotoka nanga muvugire mu mutwale. No, yes. Wakude simu mbade mwembi? Yeah, he has 2 cars. Kate yagisigaza. Kyenkubuza sichoze. Mwekude simu ku mbade mwembi? Tamulide background. Anamuwulira luli. Luli actually sawulira ye nawulira gwe. Yeah, made naye. Ekirala kyemalinyalo okubuuza. This information yulidde nnyo mu bantu and I want you to clear it. Wosanga wosula. People say wosanga wosula. Lero wosula eno luli n'osula eri. Bansanga. Tolina wantu ti location yi. Bange yagambye. No. Did you get my information? Antipuliriza. Bange yagambye yes or no? No, si yanga. Ati chimala. Kuba nsula wange na wabba wange. Ba wasula wa? Munyonyo. Nenda tegukana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Interview jikomeza wa.